jako akawuwo. Oyogera ku bitundu ebirimu obumenyi bw'amateeka n'otayogera ku kyalo ky'Ekazo oba mupya mu kibuga Kampala wamu n'emiriraano ngeno abavubuka emize naddala obubbi bakirabanga mulimu omutongole. Omukubye w'ejjinja oli mukubyewa ng'otunudde eno omukubye w'ejjinja ng'oyagala abeera atya afe antenedda tunula eno kyekikozesezza kyekimukubisizza ejjinja olwonayo nobba tunula eno nedda sobola bwe bakusanga ngo bye bakole ki banzite kibyemu bakole ki banzite siddamu kubba mukama wange ne bakuba abantu ne babba masimu ne badduka bali olw'abatuuze okwetamu okubbibwa beegatiddwako abakulembeze b'ekitundu kino okusala entoto butya bwe bayinza okulinnya ku nfeeta ekizibu kino. Era nsuubiza abantu b'Ekazo Muganzi bazza n'Ekazo waadi yonna nti tujja kukwataganira wamu mu mbeera yonna era twagala tutambulira awo n'obufuzi bireme twawula tusigale nga tuli butya bumu tusigale nga tuli buki kakati yafunye omukisa n'ofuna entebe bw'oba wa DP bw'oba WNRM bw'oba NUP tewaliwo ssente za kibiina kitya tewaliwo saavisi ya kibiina kimu kati mwabawambizi muleme tufumamu muliro gwongera kututematema mubwe. Kaweefube ono atandikidde ku kyalo Kazo Muganzi Lwazabbi ng'ono bamutandise na kudduka misinde gi mu bunabyalo nga gino gyetabiddwamu abatuuze abakulembeze ko n'ab'ebyokwerinda ng'akabonero ak'okwegatta era nga gino oluwedde olukiiko olw'okutema empenda ez'okumalawo obumenyi bw'amateeka ne lukwajja. essira njagala baliteeke ennyo ku bakazi abayiwa ebizisuwa egyoyo mu myala yasinga otunyigiriza ne kasasiro baliteeke ennyo abakulembeze baffe kwekyo. Buli mutuuze abadde abakakazindaalo ng'atenda babbi ababasuza nga tebeebase kyokka ng'olwo ne balusonze mu bavubuka abatayagala kukola. Naye waliwo abayaaye bayitirivu nnyo bakuba abantu ate abantu bwe bakuba bakazo Muganzi Lwazabbi yaffe naye mbadde nsaba bakyamani baffe bano ne bakulembeze twalonda bakwatagane security yaffe ne gyetulina batukoleremu omulimu okuva saawa emu ey'olweggulo paka saawa 3 ne bakyamani abalala bakoleyo ebintu ebyenjawulo ebisobola okutwala ebitundu byabwe mu maaso baagale n'abantu baabwe ab'omu bitundu n'abantu babe nga babaagala naye beesamba nnyo abatuuze bolwokuba babalonda bayitamu. Ssentebe w'ekyalo kino Ismail Kigozi ategeezezza abatuuze be nti ebyokwerinda bitandikira ku bo nga nabwe ekito balina okwekuuma nga baggala enzigi zaabwe era ng'ono akakasizza nga bagenda okukwataganira wamu n'abakuumaddembe okunogera eddagala abamenya amateeka. Nebaza mpozi n'abavubuka bano abavubuka tukwatagana nabo bulungi ku kyalo era bwe mbayita ne mbagamba waliwo kino na kino nga bagala kiya tukwasaganyize wamu ebyetaaga ssente abatuuze batuyamba bonna bazireeta buyinza okugamba nti kyamani alina ssente nyingi naye sizirina batuuze era bwe nga nti njagala miliyoni 10 tutegeke kino olwakubira amasimu ddakiika emuziba zikuuza so bonna mbeebaza awamu okubanga tukwatira wamu ekyalo kino. Babakulembeze abakalondebwa abasabiddwa okufaayo bakolere abantu era ng'oggyeko okutebenkeza ekitundu olukiiko luno olugendereddwamu okutabaganya abatuuze ko n'okubategeeza nti ebyobufuzi byaggwa nga kati kiseera kyakolaganira wamu na kukyusa kitundu kyabwe. Abavubuka baffe baganda baffe nabo tugende nabo tuteebereza okuba bwe bati n'abatuuze nabo twongedde okubeera babeegendereza nti bw'oba ofuluma nabo boogenda mu kinaabi sekiriti oba togikakasa bulungi leka ng'osibyewo ogende n'ekisumuluzo kyo. Abavubuka bakuba abantu babakuba mayinja ga minzaani simanyi naye babakuba bayituyitakawo bonna nga embeera nga mbi babatwala mu malwaliro naye nga tewali kufaayo awo. Doreen Nambiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.